po jako akawuwo. In case such incidents happen, to arrest such people. Bbomu ezitegebwa n'okubwatukira mu bifo eby'enjawulo ng'eyasooka yabwatukira mu bbala ya Digide Komamboga ssaako ne yabwatukidde mu bbaasi ya Swift netta omuntu omu n'okulumya abawera n'okutuusa kati zikyasatiza bannayuganda. Twagala General Museveni ajja abo bannayuganda alipoota ku ebyo byagamba okukola atuuseewo yakolako bimeka. Olunaku olwaleero minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi asomedde Paalamenti alipoota ekwata ku bulumbaganyi buno era ng'ono ku bitono byayogeddeko olw'okunoonyereza okukyagenda mu maaso ebitongole ebivunaanyizibwa ku byokwerinda biri ku kaweefube ow'okuzuula abatujju abagenda mu maaso n'okutabangula ebyokwerinda by'eggwanga. The crime scene at Komamboga was cordoned off and preserved pending examination by bbomu experts and the anti-terrorism team. That has been done. The victims were evacuated for medical attention. Exhibits were gathered and preserved for examination by the forensics people. Statements were recorded from the relevant witnesses. In the second incident, along Masaka Kampala Road, the same rituals were done. Place was cordoned off to effect crime scene extractions. Victims were evacuated. Others continued on their way. General Muhoozi awanjagidde bannayuganda okukolera awamu ng'eggwanga okusobola okulinnya ku nfeete ebikolwa bino ebyekko ate n'abo ababyenyigiramu. This is a threat to all of us. It is indiscriminate. We need everyone in the fight. Public vigilance and cooperation is critical. The security agencies will do everything possible to apprehend the culprits and bring them to book. And we've made good progress in this respect, but I'm not at liberty to share the details at the moment. Vigilance levels will be decisively upped to ensure that we confront the threat. Wabula oluvannyuma lw'okusoma alipoota eno ababaka baliko bye bawabudde gavumenti omuli okusaba minisitule evunaanyizibwa ku byokwerinda mu ggwanga okunyikiza okusomesa abantu enkola ey'okwekuuma ku bitundu byabwe okunoonyereza ku bifo ebisanyukirwamu ebigenda mu maaso n'okukola emirimu gyabyo mu kiseera kino ng'amabaala gali ku muggalo olw'ekirwadde ki COVID-19 okugaba emirimu poliisi okusinziira ku bumanyirivu okwessaako n'ensonga endala. I know that we have given as Parliament sufficient tools to the ministry to do work such as this on matters of investigation and making sure that we keep the country safe. I beg to submit. When the Komamboga incidents happened, on social media we heard that ISIS claimed the attack. And ISIS is an internationally known terrorist group. So that will send quite a lot of fear in Uganda, among Ugandans. Ababaka abalala baliko beemulugunyizza be bagamba nti byalibanga bye bivuddeko obutujju omuli okubanga Uganda erina amagye mu mawanga ag'enjawulo so nga n'ekyamawulire agayitingana ku mikutu emigatta bantu nti waliwo obubinja okuli aka ICC ne ADF okubanga bwe buli emabega w'obutujju buno ababaka be bagambye nti minisita Muhoozi bye bimu ku byalisoose okutangaza bannayuganda. So I expected your statement to arrest the fears of Ugandans of the claim by ISIS. Unfortunately, you've not mentioned anything about it. And even one of us is unfortunate he's out, but I wanted to say it when he's present. One of the ministers posted that that is a place that he usually goes out to. And that can tell you that the motive probably of the attackers were to hurt high-profile government officials. Minisita Muhoozi agambye nti abantu bangi bazze beenyigira mu bikolwa eby'obutujju kyokka ne bakwatibwa wasinzidde okugumya n'okukakasa Paalamenti ssaako bannayuganda nti n'abali emabega wa kino bagenda kukwatibwa. We have faced this threat before in its rural and urban dimensions on bigger scales, and we defeated this threat. Our resolve is therefore tested. We shall defeat this wave too. We call upon everyone to avoid making inappropriate and unverified statements which can only amplify public apprehension and anxiety, and thereby complement the desired aim
of the perpetrators. Speaker wa Parliament Jacob Olanya aliko obubaka bwawadde Minisita Muhoozi ssaako ne baminisita banne ku nsonga y'obudde obungi gavumenti bwetwala nga tennaba kwanukula bibuuzo by'ababaka ku nsonga ez'enjawulo so nga ziba zeetaaga okuddibwamu amangu olw'ensonga nti ziba zikwata ku bantu bakiikirira ate nga zibanyigiriza. Should not make an attempt to inflame the situation. We should do an attempt, we should make issues, asking questions, making suggestions on how we can do better.